kwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya nedoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi General kubanti wekumira wano wekulanti otambula naffe 24/7 tusagala nga twekumira wamu mpolampola kubanti mu Uganda waffe twagala n'okubanti yes otusaamu ekitiibwa n'okubanti otwesiga olunaku lwaleero nga omukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Lubirita Tembo Tendo yes Tembo wokubiri amanyikiddwa nga Bobi Wine nabwe kityo yavuddeyo yes olunaku lwaleero Mukama Katonda agezza kuba nti amukulembera ng'atongoza office oba ekibiina kya People Power waliye kamo kyankidamu nti nga twolekera mu 2021 struggle oba elections omukulu Bobi Wine zagenze mu maaso kuba nti agezako kuba nti yes ayolekera omwaka ogujja n'okuba nti atandise okuba nti ali mu kaweefube okuba nti anoonya akalulu. Mukama Katonda talekeredde musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine era ng'olunaku lwaleero People Power official yekibiina ekigemu kimu kugenda kuba kivuganya ku bukulembeze bw'eggwanga come 2021 next year era nga Bobi Wine ng'atongoza ekibiina kye mpola mpola wali kamo kya Mukama mubeereddewo era nga bino bitugenda okuba ntukutusako bice ebibaddewo Bobi Wine atongozaawo yes ekibiina kibadde nga poliisi egezaako okuba nti eblocking amakubo n'okuba nti etangira abantu okuba nti bagenda okulaba Bobi Wine n'okuba nti yes Bobi Wine bamulemesa okuba nti akola activities z'empolampola naye ng'ate omukulu ono yes tekisobodde kuba nti kimugana Mukama Katonda kuba nti amuwamuka omukono amaanyi n'aba nti atongoza yes ekibiina kiranga abantu bonna basuubidde okuba nti webali Mukama Katonda abayambi ne bamutuusa bulungi wano no kikulaga nti Bobi Wine yes atandise okuba nti mutandise okukkiriza abantu byagamba nti Heaven Sent nti ono omusajja yasindikirwa kuva mu gulupu n'ebirala bitera okutuusaako mu maaso awo tusaba kwekomera abantu tukuleetere Bobi Wine ng'akutuusaako ng'olaba biki ebifa ekamo kya mpolampola mu video za komeo mpola mpola. Thank you, ladies and gentlemen. Let's resume our seats if we can, please. Stay with me. We are foreign this as a political party. To watch So, with the authority entrusted in me as a new leader of the National Unity Platform, I give you a go-ahead to fly your umbrella. Emulezi masamasa otaro tuliyambale
struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. Tuliyambala, tuliyambala, tuliyambala engule zimasasa. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Like we have always been saying. People power. Uganda people power. All right. Like we've said before, God is in this. It is just as soon as we raise up the umbrellas, then the rain starts falling. Baganda bange kino Katonda kirimu tujjayo umbrella nekuba netandika tutegeeza Katonda linaffe. All right, so thank you, ladies and gentlemen. So the rest of the details, yonna tujja kuba nga tubibategeeza bani abagenda okubanga bali mu bifooki n'ebirala byonna. For now, this is done for the unveiling. Thank you very much, everybody. Go. Oruganda torunyango agenda yingira eri banaye nusifa edimberamu banaye abasinga kubama para bote ana nawe Ashraf nangu sabo onsindika nera tonsindika ola kati bonzije onsindika na onsindika banaye ndoza chirikiria Oluganda teyagudde Oluganda bikambulera ogera Oluganda chogera chagala Luganda jawero lutuwe Uganda musome bugende. Okay, kati so maybe just one or two questions. Then ujibu okay. Jagala chikola at once so that we go. Manange naya nyona ntako mkono nantuga Semugenyi Dani Uganda, let's do it once because I'm going to run away. Yes, we do. We go. Calm down. So that we do this Uganda issue once. I want to address it once so that are we ready? Auntie, line nanga bano basi. Ashraf nanga kwatira kwa. Ashraf kata microphone. Ashraf.
Let's make sure we mind like a space for media so that we get a cholo more. Okay now? Yes. Bakabaki gamu muisiza. Maneno basindika nange. Bano basindika nange. Are we okay? Yes. Joleka na yogena ngatoleka. Yakwelo somewhere. I want to do it once and then watu abawana ngoberera. Chimale rumu. Bakabaka leto mbika. Katunange kambere wana. Ateza. Ata muli kukuralira. Bawe mu 1 minute. We cannot. Bachatoda kukuralira. Ngoma na tukole. Yomagana kuorganizinga ngotandisuka. Onoyogera tujja kutereza. No, msajja ngoyo. Jowe msajja inepe jangaze. Jowe, posi ngoseno netusatererera wano ekyo kiraba. It cannot. Akafunda. Kale tukakolera ku podium then. Kati mulinga bisamu. Ashraf, microphone yang tojita. Ashraf, microphone. All right, Kati, basebo ne banyabo. Basebo ne banyabo. I feel exposed. Okay, so let's do this. All right, so olunaku olwaleero ekisinde kya People Power kivuddeyo nga kiddamu ebibuuzo ebibuuzibwa abakajjayo forms nga bazijjuza nga baagala okwesimbawo nga bayita People Power basuka mu mutwalo mulamba nga babuuza bannaffe akabonero ke tugenda okukozesa kabonero ki nti emmotoka gye tugenda okukozesa mmotoka ki gye tugenda okuyitamu ng'abakulembeze tulabira ddala nti kyetaagisiza ddala okuddamu ekibuuzo kino okukitta so olunaku olwaleero tusse ekibuuzo ekyo era nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu atukulira nga bw'ayanjudde ensonga obulungi nti nga People Power ng'ekisinde tukwataganye ne bannaffe abayitibwa National Unity Platform nti National Unity Platform ye motoka People Power gyegenda okuyitamu nga tukozesa akabonero aka umbrella akamanvuuli nti bannaffe abagenda okwesimbawo nga bayitira People Power akabonero manvuuli weewaawo tulina bannaffe betuze tutambula nabo bannaffe bali mu Jema n'abalala naki tuwayamukko ne bannaffe bano era nga tusuubira nti awo gye bujjako mu maaso awo tugenda kukola kye tunaayita People Power Alliance nga tutambulira awamu okay naye olwaleero twanjudde bwe tugenda okuyitira nga People Power tugenda kuyitiramu National Unity Platform era nga abakulu babagambye omukulu abadde akulembera ekibiina ekyo ekya National Unity Platform tubayita Moses Nkonge Kibalama Delegates Conference yabaddewo era Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'alondebwa ng'omukulembeze omujja wa National Unity Platform. So People Power keka akabonero kegenda okukozesa akabonero manvuuli so abadde babuuza ekyo ekibuuzo olunaku olwaleero tukizeemu ekibuuzo ekyo tukisse nti People Power tugenda kukozesa akabonero umbrella mwebale nnyo mwebale eddala People Power, our power, People Power, our power. Tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda tuliyambala engule zimasama